Lubalusewa TV mazima ku mazima. Kakati tutandika ku street okuyiriba angamba pesimu yo nga giconnectinga kuyenga ntera ko ka wifi yaba ko bwire kangamba kabere mu simu yo ngangamba nkutereddeko akalango abantu message ogenda baddiramu wano uno bwakuddamu kino ekigambo mugambe send money sindikira sente ngagamba nkutereddeko obulango bulango butandika naye nga ye akansasulira eri obo walolangiddeko ku simu nga bino bya telecoms amasimu isobola okukulangira wano ekintu nowa USA nagula nasiima nali mu America nalaba postiyo kati oli wala tuba tusasulira ndowooza tobimanyi naye basasula ku simu okwo osobola okusasula ku Instagram osobola okusasula ku Facebook bitegedde ebyo eba boostinga post yo jotaddeko boostinga nebanga elaning etambula abantu balaba nnyo buli kimu oli n'aba gyavudde asobola okujja mu Uganda n'agula asobola okugamba kino nkifuna nti asobola okutikkira ku motoka kati gwe bagamba bakutereddeko akalango kalanga ki gutokawuliramu anti kagenzeeyo nange sinakala bangambye message oziddiramu ngenda okutuuka awo kalango ndakalani ngenda okubya ne kambi kule mu page gye bantereddeyo olabe kalango ke bangamba nti kubanga abantu be banziramu wano bambuuza weya yo oli wabikoze bitya bambuuza yesina kubukupi kati nengane n'entwaliro yine mugamba sokombulire mu kati ono wano ngenda muddamu ki nage mugambe send money nga bwagamba weya yuga go send money nenga nawe akalango tokamanyi otunda biki ebyo byogambyako omuntu weereza sente kati kumbe nze simanyi ndolo nfuusa omusawo akola ki ow'ekinnansajjanjaba abantu idako nina wafuuka omusawo nga tomanyi nti oli musawo wa kinnansi ndi musawo nesawo yakakati meka oli musawo empewo z'abajjajjawo eziba zikulonda mpewo ziza kulonda bantu be bakulonda samanya nalabire awo akalango bakataddeko tomanyi kye kategeeza wabula bakugamba gwe buli akubuuza mugaye send money ate ne basendinga wanje ne basendinga olwo bazijja ku simu ki eyiyo eri tebakozesa mobile money agenda ku kyuma nasaayo sente ezo obadongamba tebalina mobile money ogenda ku kyuma nobanga olaba bw'ogenda wano mu banka katugiyite banka nokola deposit kati deposit yo gwokoze nze onkubira receipt ekifaananyi ku WhatsApp ate nompa ne pini eya security code yo wali nabola binoni gundi Western Union kati nze bwe ngenda okujjayo sente ezo zosindise nteka mbutese eri gundi ngenda bugenzi waine ntekamu ki pini esente nenzifuna era we maliriza ne sending a message I see your money I'm gonna do your work ogamboda ngomazofuna sente ganti sente zo nzifunye ngenda kukola ki ngenda kukola ku mirimu gyo kati post ngendo gitunuulira eraninga nga bantereddeyo akalango Dr. Ali nzijanjaba endwadde yawe nenziteekawo nsitegeere kati nina ntwala mpola tovuga speed posti gye bakuteerayo kuliko Dr. Ali kyokka wangambye amanya agakola sente nina bali buuse basazeewo gwe olaba basazeewo gwe Dr. Ali Dr. Ali akola ku ndwadde ki ze bateekamu zimbe mu Luganda tofaayo wane Buganda
tuyina ebirwadde ebiruma abantu. Gwana e Uganda tuyina sukaali osobola okugenda mu ddwaliro. Wano tuyina bavumula amatalo. Wano tulina ebigalanga ebirwadde ebyo bibityo. Kanaye bw'omala okutuuka bali ababa baludde mu kintu nsobola okumanya nti ono bwe mukwata wano kino bino bye birwadde bya wano. Wano tulina abakazi naddala kati wano e Buganda abakazi bufumbo bubatawaanya. Baasalawo baganga omwami waabwe. Kati wano ng'okola post era olanga ki ebyo nye kati bali abasajja beeri basumbuyibwa nnyo ebitundu byabwe bwekyama. Baagala amaanyi. Tebalina amaanyi. Kati kuliko Dr. Ali ajjanjaba ebitundu bye okuwa amaanyi. Mu Luzungu bakiyita batya penisani lagiment. Ekitegeere okugeza baagala nnyo ebintu. Babyagala nnyo. Kati gweokola posti eyo oyinza ofuna abantu mu katulya wano eddakiika 5 nga nina abantu 100 abambuuza dokita oliriddawa. Kati gwe n'omu asindika ssente nsobola okukolera kati oyo weewala bw'omala omanya nti gyali tasobola kukutuukako omala osobola okugamba ati sindika ssente nsindike jajja asooka ajja ku checking lindako jajja ngogera gajje obolika jukira wali wachi oba wakinnansi ng'ososindikawo amayembe go ne gagendayo ne gamukeberera gwe ne gakudiza information. Yes. Ne mugamba mayembe ago gali amagi misambwa gyange giri amagi. Olwo byonna biwandiika wali mu Luzungu. Dr. Ali obuwandiika mu Luzungu. In fact oba okwogera naye ku WhatsApp call sobola. No, you gonna go hello. Yes, hello. This is Dr. Ali. This is Dr. Ali. Where are you? Matuga. Hey, okay. You can buy for me 4 eggs. Put for you can after buy it you can put there under the table under the what wona wobera omugambi. So that my what? Yeah, so that my what you can do that after. Ekigenda okugalya ekyo. Ekigenda okugalya. My own is. Kizikami. Chamayembe. Gajja. Ngenda ku checking. Ate teri muntu ataloota. Ngobatse ekyo kusindikira ekirooto. Yes. Kyoloose kera ku macha. Okingambe. Kingambe. After send money. Ayo nabyo bigendo bikola. Sente ziba zazedda. Olwo nga bazindika mmeka. Wakandi mu kulya nnyama. Nga bazindika mmeka. Mugambi. Dr. Ali. Abantu basindika ensimbi. Ne bazisindika onetandika okunoganogako. Awuranisa okutegeera kiri kye bagambye nti milioni za 3 mu myezi 3. Myezi 3 ndani kati ate olwo no basindika mmeka. Mitwalo 10 ezawano mitwalo 2 ze babeeramu ebyo 6 bubusente obutambuza obuki kati akalanga ako ekikakuteesa yabo abo boba bojja n'obakuba oba onoonyamu omuntu gwe bayita ow'amakulu ow'omulamwa oyo agenda okujja okulaba ekyo ekizibu awo atuuka ku soosi kati n'omukwata mayenze sikiririza mu ddogo manyi wano tuyinza obba tubirina naye yenze muntu gwoyinza oteeka kati mu ssabo nenkugamba nti nenkusamba n'okusamba nga ndaba oli mubbi oli mufere kuba Dr. Ali wakisampolingako nze nyina n'okuyinza okuŋŋamba era mukwano gwange omu musawo Muganda era wano Uganda namubuuza mukikola mutya ejjembe ne lijja ne lyogerera lyessiraba naye era yanziramu ekigambo yaŋŋamba ng'oli mugezi si kyakusobola kati ne tusobola kukeera ku makya n'oŋŋamba weeriri sijja buwakanya era ninako n'omuntu omubayira wano gwe nawakanya era waffe wano nga simanya ali mu kugamba agenze bamuggyemu ebisaanyi muno kati nze egiraasi eno ogiraba eno esobola okwaka omuliro nga sigikumyemu kibiriiti gwe waneno wetuli mbona oba onfunye mutayimu yange nja kikole
nga sikumye muki kibiriivi naye esobola okwaka nevaamu omukka bonna bukere nga temuli yadde ekirimu era njajje naba njikukolera njafuna giraasi sijafuna kino naye njafuna giraasi yes nga buli omu alaba buli omu ekirimu emala eyaka eki omuliro nga sikumyemu ki kibiriiti byonna bukala bifere bya bufere nze badawe olunaku lwe nasembayo omukazi yajja naye yonna yonna nga tetunatuukayo namala nenzirako ku street mba ndi ku street kati ng'olwoba tugwala obupapula bwe tugaba ogaba endagiriro zo oyinza okubeera bikoze bitya kati bw'omala okugaba endagiriro zo tuba ndi ku street nsavinga pepa zange ezo mukwano gwange n'alyoka ajja n'aŋŋamba mwana nzawala ya wano Matuga era Mukama amuwe buli kimu kyasinga okwagala kyensinga omusabira n'aŋŋamba gwe nkumanyi oliwe Matuga mutabani wa muzeeyi n'omuga bakita omuga nze Dr. Ali abimanyi kuba aluddeyo baluddeyo n'aŋŋamba oli mutabani wa muzeeyi tugende bakuwa emmere enjala yali ennuma nalaba tuvudde kuli omwana waliyo mmere kyene yaffe Bannayuganda bakola bu hoteeri mwosobola okulya kuya biri ebyabayi tosobola birya nabo tebalya byaffe tebasobola kulya na chapati yadde ekindaazi kyokoze si kubyagala tebabimanyi ende ebyo byammwe kugamba abirye bimusiba olubuto abatakitegeera akati tubeera awo ntugattagatta musajja ntwala ngulira ekyemisana yandabirira bulamu bwange bwonna in fact nawaali wano e Matuga yakomyewo wali naye yandabirira bulungi era mwebaza Katonda byonna byayagala bimu kuba yambeererawo then tutuukawo tusavinga tuli awo nfuna omukazi mu katale ajja ngamba yali lubuto angamba ayagala kujjamu lubuto kati bwe yakwata pepa yange bwati n'asigala ng'agisoma kazi oyo yannuma bambi bw'asigala ng'agisoma ninga ne mubuuza jankulage wano dokita kikino peegi ki gy'olabyeko n'aŋŋamba njagala eno n'agisongako puliginanti bikoze bitya bitinzi embuto biki ebigaanyi kane mutwalamu bw'oba ogaawo savinga empapula woofiisi ebeeraawo ku kalina gw'okolera wansi woofiisi erimu obuyembe obubbobo biki obumesemese zibeera omwo temulinayo mbugo buli ekibeera mu ssabo olina okuba nga okirina embugo buli kimu kirina okuba nga weekiri ati mutwala mu ofiisi nambuuza dokita aliwa nemuganza dokita nagwe gwe mbadde asavinga pepa nemugamba ambadde endaga bali abaana balabe wansi mbalaga muri mu luzungu mukwajja twogera Lungereza in fact ne kano kankagame asineeyongerayo nze nali sobola kwogera kigambo mu luzungu nenyumya naawe eddakiika 2 nga sisobola kali n'essaawa tugende n'olunaku tuzibya nali sisobola nennina mpaamu omukyalo omututte omuge am the doctor n'akubuuza ate kubanga neeyongera nnyo era nakubiranga nnyo taata wange mu video call ne mugamba olaba wendi ndi mu kugattagatta n'asirika kukubona n'engatta nga ngenda kuweerezaayo kati kadiru kasabire engatta ndi ku street muyingiza munda okay nga balusewa mbagambye nti tuli nennina olunaku lwaleero atuuse South Africa olwo ye Dr. Ali era nga musajja mujjanjabi agambye nti omukyala bw'aba ali lubuto n'amugamba nti njagala kujjamu lubuto omukyala bata nakwongerako byonna ya amukwata bukwasi mu ngalo n'alaleko mu bulya biki ebimufaako juganda omukyala ebise bisinga abayaga okujjamu olubuto aba ayina okusomoza kwayitamu okuli okuwa eyamufunisa olubuto okuba oluusi tamuyabo yambi oba tamulabirira so omukyala ebise bisinga bagenda okukola ekyokujjamu olubuto Dr. Ali atugambye yayina engeri gy'abakwatamu omukutte mu ngalo ne mugamba ngenda kukebera ndabe nje emikisa gyo bamitangaavu n'oyo omwami yakola ki yakufunisa olubuto ne mugamba genda ongulirayo ka mineral water
kati wagenda okugula ka mineral water n'akaleeta akazi akatono. Waliwo obuntu bwange bwe nabeeranga nabo kati nalina essepiki munda omwo. Essepiki nenkwata akagoye nensiigamu obuntu buli bubeera bumyufu naye bw'obusiigamu bwo bukwatira muli tebulabika. Sepiki ne bw'ogikunkuma tolaba kivaamu naye bwo buba bukoze eki buba mwebuli. Kati ne mugamba kwata amazzi ago gennyini bwe gafuuka omusaayi n'abamu amaaso n'abiremu nga bwe gafuuka omusaayi manya obuzibu bwo olina ebizibu bingi nnyo binene byenina osooka okuggusa n'olubuto terugenda kukola ki terugenda kuvaamu. Omukyalo omugambi agenda kugula akacupa ka mineral water. Kati yenze bwe yamuvingamu bwoti nenkwata akagoye nenkokuuta mu sepiki. Kati bwe mala okuuta mbusigalamu nga gwe tobulaba. Kati ng'esepiki esigala ya white tolaba. Kati ne mugamba n'abamu amaaso go kubanga bwe tuba tutambula tusoosaayo ki face yetu waawo soosanga omuntu face yetu omutegeeza nti wamu amazzi mu sepiki. Yes. Goleese tayiwamu agenda naabiramu ki amaaso kubanga amaaso bino bye bikulembera emikisa nga tutambula. Kati ye bwe yanaaba bwati ne mugamba naye bwe gafuuka omusaayi ebizibu oba okyalina biki bingi tuyinza okugulayo ente oba embuzi ng'ololedde nze nkitegedde gagenda kukola ki kufuuka ga red n'anaaba olwatonnyamu buli bwe olutonnyako ettondo ly'otuzi tuti red n'alyoka akaaba n'awoggana n'abikuba bwati. Naye Dr. Nzisi kunze ki ebizibu byo tusooka okukwambulula. Ne landiroodi olwo yali ammanja landiroodi w'ekizimbe w'okolera we nali nsula bammanja olwo wamukulu wange naye navaayo dda tweneeyiiya ammanja ne mugamba sooka ompe 10,000 ezo nno nasaba za nkoko n'ez'eddagala ate alina okugula ente teya mutwalo 3,000 zibalirwamu sendemekeza mitwalo 6 Uganda money wangi taata n'asooka n'angamba doki siinamu yadde 10. Ne mugamba ku ssente ezikebera we namusaba 2 nanga aleetako 10 balance ojja mukola ki yakwata mu kaleega bw'ati nampa 10 aba agenda n'angamba naye dokita olaba zonna kanzimaleyo ezikebera n'azimpa ogwe 2 gwange sooka gunzira wano nimanya nti awo benzi efunye amafuta akaganzizaayo nina okunoonya kati ekyokulya aba afuluma bw'ati naga naye enkoko zino tuzigulire eddala n'akwata mu kaleega n'abala ssente nga mpya ziti 10,000 zange bwazindaba nemuwaawo obuddagala nga agenda onaabeko okomewo enkya. Bwe yadde enkeera ne musuulira ejjembe ku ssimu ditya njaddiggerezaamu naaba ofunye oluteddako bwe waliwo kye bayita okusuula ejjembe ligwa bwe liggwa n'alifuna eri bw'amala odifunamu audio maya mayembe gali googerera ne ku masimu age South Africa googera oba oli ku WhatsApp lyogera osobola okubeera wano ng'oli mulwadde ne nkukubira nze omusawo ne nkugamba nti abazeeyi baagala kwogera naawe abazeeyi ne boogera bajjajja ne boogera naawe ku kasimu kumbe olwo neetaagamu akasente kuba nyinza okweggalira mu mmotoka bwe nti nenjisiiringa nenjogera ng'ejjembe. Gwe mwenyewe osobola okwogera ng'ejjembe era bino bye babayitira amayembe wano e Uganda tebiriiyo nennina nga tufundikira paati wano soka onjogereremu ng'ejjembe kwogereramu ng'ejjembe kuba nti ebigambo byonna bibeera mu luzungu ng'obiweereza oli kati bituwe oluzungu biruzungu era omuntu yenna bw'ayingira mu ssabo okeera obulago obusaakazaamu how are you my dog I'm okay yes when I see ya ne kati wakuba nti wali kubeerako nga bw'ona okwata obuntu biri bibeera kwata ebisumuluzo ng'oli musuubira yotani. I see a lot of your problem. You have a lot of a problem. Where are you? I'm here. Send the money. I want to buy your chicken, your hen, everything. Obeera mu mbeera eyo kati buno bwonyeenya buno yeeriza ayite endege kumba oli ku bisumuluzo
abawe balolesa TV sigenda kusukkawo waneeno ne Nina naye atugenda kuba tumubakomezawo paati eyokubiri awo mu paati eyokubiri mwagenda okuba nga atulagira buli kimu byonna nga byatukolera wano byagenda okuba nga ayogerako nga byonna bitukolera nga okuteekawo omuliro nga takozesa kibiriiti jemba alitugerezaamu wali mu paati twajja ddi tukolera buddala bulungi kubajja kujja n'ebisumuluzo biri bye bibakozesa e South Africa wabula ekiri e South Africa ngenda kuba mutuwa atusiibule naffe ngetumaliriza abasponsor baffe tubeebaza byonna byemutukolera mwebale kututeeka mu nsimbi ezitutambuza embizi nammwe ba clients baffe oba bakasoma baffe mwebale ba subscriber mwebale aba viewing aba liking aba commenting tusiima nnyo nyini ddala kamba we Nina atusiibule aye tulabe tukomawo ddi sigala ku Lubaluse wa TV nange mbasibula abali ku Lubaluse TV nti ebintu byonna okubyogera birimu ekyokuyiga ki nti kola ky'olina okukola ky'oteekeddwa okukola va mu bintu by'abasawo bandoga taliiyo era teri ddagala ligenda kukuwonya wabula Katonda aba tannabakola ki kutuusa gwe kufuna bw'oliba oli wakufa nga tojja funa tuyanze nze Aji Samuel nkoze ne Katabira Muhammad wamu ne Robert Musanje ku lwa Lubaluse wa TV mwebale nnyo mwebale ddala olunaku lulungi. Lubaluse wa TV mazima ku mazima.